Mu kaseera kano atubaniriza wano ku gafudde mu Uganda, mpozzi mu kaseera kano amawulire ge tulina ate ga ntiisa era ga nnaku gakaabya ga Hajji Ntege Ssebagala amaze okubeera nga asse omukka ogw'enkomerero. Omukulu ono bw'atyo bw'abadde mu ddwaliro nga strugglinga n'endwadde ezimu ze tujja okubeera nga tubagamba mu kaseera akatono kaawo. Abadde si mulamu bulungi nga strugglinga n'endwadde nga zimuluma nnyo bambi, ezibadde zimulumira ddala. So okutuusa olunaku olwaleero emisana gano Mungu bw'amuyise n'abeera nga amaze okubeera nga asse omukka ogw'enkomerero. Mpozzi amanyi abasingaku mumanyi Ntege Ssebagala mumumanyi, naye era waliwo n'abantu abayinza okubeera nga tebamumanyi obanga ebimu ku byafaayo bye bitono tebabikola ki tebabitegeera. Mpozzi nga era nga bw'omulengerawo ng'ayine Hajji Ssebagala ate mutoowe era gwe yali amaze okubeera nga endoosinga okubeera nga ajja ku bwa mmeeya mu People Power n'atasobola okubeera nga ajja kubanga omukulu oyo yasuulawo ttawero n'agamba nti baleme kubeera nga ate beevuganya ne Erias ng'ate bonna bali ku ludda lukola ki oluvuganya gavumenti. Mpozzi nga mukulu Ntege Ssebagala omukulu oyo yali mmeeya wa Kampala, yali mmeeya wa Kampala era abantu bamuwa obululu n'omukwano mungi nnyo, era ekiseera kyatuuka n'abeera nga baali basuubira nti ayinza okubeera nga asobola okujja okuvuganya ku bwa pulezidenti bwa Uganda, ate mpozzi n'atasobola kubeera nga ajja n'ayendoosinga mwami Besigye ebiseera bye twayimbira nga tuli bavubuka bato oba nga tuli balenzi bato nti Hajji agambye tuwe Besigye obululu. Bw'ati era mukulu oyo yassaako Besigye omukono n'asobola okubeera nga mukulu Besigye yafuukira ddala omuntu ow'amaanyi mu ggwanga wano n'okutuusa kati nti abadde anyeenya gavumenti ya Uganda. So mukulu Ntege Ssebagala amaze okubeera nga asse omukka ogw'enkomerero era tubasuubiza nti akadde konna tugenda kuba tubatuusizaako details ez'enjawulo ezikwata ku kufa kwe, yalwadde ki, wakuziikibwa ddi, mu mbeera yonna egenda okubeera ng'etambula. Tumusabire Mukama Katonda Mungu Allah abeere nga asobola okubeera nga amuwummuza mirembe yonna gy'ali. Mpozzi gwali eyo mukulu Ntege Ssebagala omujjukirako ki? Kubanga omuntu ng'ono w'amaanyi era ow'ekitiibwa, bintu bingi bye tubeera tumujjukirako, naye kakati gwe ng'omuntu ali eyo omukulu Ntege Ssebagala kiki ky'omujjukirako? Bituteere mu comments awo tusobole okubeera nga ate tunaabiwulira abantu bye tunaaba tetumanyi tubeere nga tubitegeeza abantu, kubanga omukulu ono atugenzeko ate nga abadde muntu wa kitiibwa nnyo mu Uganda. Wummula mirembe Ntege Ssebagala.